Wasizo tia omulungi ampuliriza webale kwekumira ku Precision Media TV gwe atanaba ku subscribinga kankusaboge ne maso otweyungeko nsobole okwongera amawulire gaffe entertainment akonaga sports gasange ku precisionmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo gotasaanye kulabika nga muganda wange mwanyinaze ogenda maso oswe nkubuzako kulika obukedde obulamu bugenda butya nyongera okugamba nti munnange omwaka twakagutandika genda maso obeeko ebintu byokola obulamu busobola okulabika nga bugenda maso naye ekisinga obukulu webale kulabika nga ojje kumite ku Precision Media TV banange mwebale nnyo mwebale nyongera okutegeeza nti yate Bobi Wine oba mwena gwe mumanyi nga Robert Kyagulanyi Center mu President wa National Unity Platform avudio nategeeza nti banange mwina okulabika nga abantu bange naddala mmwe abawagizi ba National Unity Platform mwegendereza kubanga munnange gavumenti ya NRM esobola bulungi nnyo okukozesa atera nemala nekusuula mu bwangu nnyonnyo ddala yebawodde ekyokulabirako n'abagamba mutunuulire Mando omwami ono eyali bokisa mu 2020 yagenda maaso mu mwezi ogwa Ntenvu nattibwa oluvannyuma lw'okulabika nti bamala okumukozesa era bwe batyo ne bamusenda eri nagenda maaso nattibwa ekitongole ekikwasaganya ensonga z'okwerinda ekya SFC bwatyo nagenda maaso nakkirira ekaganga ageze maaso n'abalabula n'abagamba bannange mwegendereze kubanga munnange mwina okubanga nga steps zammwe temumala gagenda wadde baba bakuyise genda maaso nga weegendereza kubanga munnange gavumenti yaffe eno yo kyenoonya kulabika nga wemala okukozesa ate bwetyo n'oluvannyuma egenda maaso nekujjawo oba nekusanyawo bwatyo agenze maaso nategeeza nti munnange Mando omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa kubanga munnaye ffe tetulina kyakola naye agezezaako genda maaso n'okubalabula mmwe abawagizi ba National Unity Platform mubegende maaso nga mwegendereza kubanga munnange bayinza okuyita ne bakulimbalimba oluvannyuma munnange n'ofuuka ekisiimula kubanga munnaye oli wamaliza okusiimula ennyumba ekisiimula ng'akikasuka ebweru kubanga kiba tekikyalina mugaso n'olw'ensonga eyo omukulu Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center avuddeyo n'abalabula ne bagamba mwegendereze ebintu byonna bye muba mukola mu byonna mugende maaso nga mwegenza kubanga yo NRM tageti yayo yakulabika nga ekozesa abantu abamu oluvannyuma nemala ne basuula mugende maaso nga mwegendereza obulamu bwammwe bino abikoze abyogedde ng'asinziira ku mukutu gumugatta abantu nate nja kuba nkwongera amawulire gaffe amatosaanye kugasubwa weeyongera okwekumira ku Precision Media TV ebirungi tulina bingi ebirungi ffe abasinga wano okubifumba tovaawo nzija n'ebirala bingi nnyo tosaanye kulabika nga ogenda maaso obisubwe naye kinjagadde okutegeeza nti Bobi Wine avudde nategeeza nti munnange omwoyo gwa Mando Mukama agulamuza ekisa kubanga munnange bye yakolera NRM teyasobola kusima wabula kye yamusasulamu kwe kulabika nga yasanyawo obulamu bwe nja kuba nkwongerayo tovaawo.